Okay, ku celebrity track extra EG ogambo tyagwe atulaba ne josiza ngotulaba mu nsi kimu otulabira abali e Uganda wano akakuba akafudemba mu mpola mpolo kutwalira wamu naye sike kanji naye empewo nnyingi omwana nsanze ku macha nangamba bunaffe eno gye tuyita winter ne ngamba banna winter olwokuba akakuba kamuke katonyeewo mutanso okugiyita winter naye kanso nti oli bulungi yona gisango tulaba kyona okola kimu subscribinga tugoberera n'oklikinga and share mwagamba mbu waweza abantu bangi tokyagamba subscribe kati mu subscribinge tutambuze ekintu tutambuze ekintu kino mpaka to the fullest. Olunaku olwaleero nina omukulu kyali wange nnyo naye era ku mulundi guno yangamba nti bwenzija ku butaka e Uganda nga nkomyewo olina okunkyaza ku mutto ogwo mpulire bwebakubulize buze Kampala byefaanaganako n'ebyomuddungu era kati muno olunaku olwaleero nina mukulu Mr. Ken okuviira ddala Multimind abali bagenzeko e Dubai okukyakalamuko okulya kasente n'okulambula abagendako mu desert safari Multimind mu Dubai omugimanyi era omukulu ajja kuba tulambika bulungi atangazeemuko naye gundi guno njatwegateko tumubuuzeeko atubuuzeeko Uganda agisanza ati manya eddungu bw'olivaamu nze ennaku zembala mu Dubai nekomawo Uganda basigitegeera Uganda nsanga ekyuse kati nga mpulira sijjaawo kati olwo babeerayo buli lunaku nze divorce matovu tugenda mu maaso nze ne Uncle Ken nkwaniriza ku mukutu olunaku olwaleero kale sebo obulamu bulungi pozi olimbyemu ku bantu siri kyaliwo ate toli kyaliwa ng'olikojjawo wange sebo bana ndetse mutabani wange kanjitereze ndine mutabani wange era muleese obulamu bulungi pozi mwenu kwanirize Uganda yesebo nange nsanyusa okukusanga ogisanze otya mu bbanga lyotabaddeewo manyi mujja ne muvamu ne mugenda naye ebbanga limubala eri mu ddungu ate libalingiko okusinga kuli mala wano tekyuse nnyo pozi ekikyusizzaako nti amafuta gaalinya emmotoka ne zikendeera okukola jjaamu olufuta wano e Uganda ekyenjawulo ekiriwo kyokka ebisigadde kibuye wamulekawo omusanze waali enfuufu enfuufu yo tekyuka esigala yemu kati tukoze tutya ffe abasigadde wano e Uganda okulabika nti naffe enfuufu tugiwona oba nkugamba entya ogera ku kyobukulembeze ojja tuleetera ebizibu weewaawo tuline Ken mutabani wange nga bwagambye era nze mbakojja mukulu ono mu Dubai bamumanyi abantu mu Dubai awo sooka wabuzeeko bulungi bakyali baffe abo abantu b'e Dubai mwebale kulaba celebrity track mwebale kutuwagira mwebale subscribing na kulaba videos kubanga oba otambula oli n'alaba nga asharinga videos ogenda okeberako nga sebo celebrity track yakojja wange neŋŋamba abantu ekintu bakola ki bakiraba era bakigoberera tambuza video yesebo share yesebo ku mulundi guno ndowooza mulundi gwange gusoose okukyaza ku channel ino naye era ndi wasa nnyo nti yadde gwe gusoose naye tulina bingi ebitugatta ate oli wa mukisa kuba nsituluna mu kamera gwasoose Ken nze asoose genda okole research lindako nze mbadde ngenda kwesa ekigambo nti nze njijjeeko genda okole research sebo lwaki todonula nnyo mu kamera oli kamera shayi nedda si bwe kiri waliwo of course company eba n'abantu abasobola okugyogerera okitegeera so muba mulina okukola strategy waliwo bano abogerera company abogera ku bintu company byekola ebiseera ebisinga ffe nga bannayuganda nti nsobola oba nkoze ebirungi nga 100 naye oli n'atunula ebirungi nga 5 okitegeera nti omuntu newadajja oba nongenda akozeko interview ojja sanga abakomentinga n'ebirungi n'ebibi oba okitegeera so
oba oyina ebiseera ebisinga oba oyina oba kyokoze oba kyotuuseko oba ki abantu abamu ali ludda katukole ki katutextinge kino bwe kityo kitegeera so ebiseera ebisinga kampani zo banga eyina byekola ki byekola n'ogamba kono kayogerere mu ki ku kampani era amakampani agasinga bannannyinzigo si be bagoogerera wabawo n'abantu abakola ki abagoogerera era n'okuleeta okutuula mu moto guno si nnyo nti batugenda kwogera ku kampani yo tulina bingi bye tulina okumanya mu Dubai omwana atana kujja mu Dubai byalina okumanya then tulina okwogerako ne ku kampani yaffe Multimind. Ken wakava e Dubai of recent abaana waliwo amawulire agabaddeyo nti bannayuganda oba ensi ezimu bali mu kubadipootinga omuwalabu atabuse omuntu ali wano yeetaaga mulambika ate ng'alina mu Dubai biki byalina okukola essaawa zino biki ekiri mu Dubai ng'ogenda essaawa zino mbeera ki eri mu Dubai ekisookerwako mbeera ki eri mu Dubai essaawa zino embeera eri mu Dubai emirimu gyatimawamuko kyemba nkozesa oba ekigambo so kitegeera mitono akendeera tegikyalinga egyaluli ekirala ensi yakyukamuko kuba amafuta ge gayimirizaawo ensi amafuta bwe gabeera nga matono nga bei eri wansi emirimu giba mingi kubanga kati nga Dubai transportation yiringa agriculture waayo kwe babeesinga amafuta gaba nga gali waggulu amakampani gagenda kugwa naffe nga ffe era tukosebwa nti kasitoma be wayina nga luli si booyina kati omuntu asookira n'agamba yi kasitoma agenda kulinnye gwe atakwatagana bya transportation kikunyigirawa oba kye bayita ekintu ekunyiga indirectly ne directly bintu byanjawulo kubanga nze we nagendera mu Dubai amafuta gaali ga nusu lwenda olw'e Uganda lita eri ku nusu lwenda 0.9 dirhams essaawa zino gali mu 3,500 ze Uganda ze 3.5 dirhams okitegeera omwezi oguwadde gabadde ku 4,500 ze Uganda that's 4.5 dirhams naye nga nti ensi yonna yonna ekyankalanye amafuta tekuli wano Uganda wokka tekuli Uganda wokka lwakuba ekyenjawulo nti eri ensi yakula okusinga ku Uganda naye amafuta gaayo buli mwezi baba ne rate endala buli mwezi bagamba nti guno omwezi tugenda amafuta gagenda bba ga dirhamu 3 ze 13 eze Uganda omwezi mulamba tewali kikyuka sigamba era omanya nti ngenda genda wali ku kyuma kyo gali bwe gati oba gasse oba tegasse bo ebbeeyi ebeerayo paka mwezi koze buli 3 oba nga 3 ez'ekiro bwekibeera ekitegedde bwekibeera so kati embeera y'amafuta okubeera nga erinnya emirimu gikola ki gikendeera n'ekirala bannayuganda njagamba nti ennamba emu tuli banafu oba banafu bayimu embeera y'okunyooma emirimu nti omuntu asobola okugenda e Dubai ng'agenze kulaba kukola mulimu gwa cleaning n'atuuka e Dubai n'alaba abakola gwa security n'atuuka e Dubai n'alaba abeekozesa omulimu guli n'aguvaako ogwamutwala especially abaana abali mu biyumba kati ava wano n'asasula oba ssente ntono n'atuuka eri n'awulira nti nina boyfriend wange divorce ali eri mu gwa security kaŋŋende nveeyo nange ŋŋende olutuuka omulimu teguliiwo sponsor yamukolera dda visa buli kimu yakimukolera dda olumugira bamwabuscondinga divorce olutuuse oba yamugamba nti munnaaye nze ojja kujja nkulabirire nkuyambe olutuuka divorce n'amwekyangirako okakkana agenze ku union omanyiiwo nga beebakaawo talina wasula okitegeera embeera eyo eva mu kwegomba amangu ekyakuleeta okivuddeko otandika kugamba abantu simanyi mmwe simanyi Katonda yabawa simanyi gwe olwokuba simanyi mulina ssente kyobola mwe mwagala ate ffe tuboneebona oba gwe tomanyi nze nvuddewa okitegeera tomanyi nti nvuddewa gwe wadde okimanyi nti nze nakolako obwa security
mu Dubai eh wayingira mu Dubai watuukira kuki security nali nkuba kasaali walina nsaale tukayita kasaali kyengezako kugamba nti omuntu bwansanga nantunuulira naŋŋamba Kenny oli ku kino yalowooza nti gwe kyewatandikirako so but obulamu olina bulinyisa nga azimba ennyumba okitegeera musingi n'ozimba mpola mpola no planning omwaka gwo okitegeera kati nze mbeerawo ne ŋŋamba buli mwaka nina obbaako kyekola kyenneeyongerako oba kyoba kirina okulaba nga nakyenkola kyenneeyongerako naye buli woteplaningira mu bulamu weekanga weegombye mangu ate weekanga ofunye obuzibu naye ng'olina oleka abantu balina okugenda mpola ku bintu byebakola bye babeera bakola sigamba nti oba okola sente zibeerawo nga nnyingi naye olina opulaningira obulamu omwana essaawa zino abali ku unioni abasula ebweru essaawa no bwetulaba nti bataddewo embeera y'okuba nti baba deporting okubanga bava mu nsi ye Dubai n'okukomawo Uganda nawulire nti waliwo enteekateeka gye bataddewo nga okukomawo kwa bwereere nyonyi wenziri ezibazza omwana atuuse okuba nga asula ku unioni namala emyezi 3 ng'ali awo tavaawo omurekomendinga nti embeera ejyakyuka ng'ali awo waali oba akomewo e Uganda nze nandirowoozezza nti omuntu asobola okukomawo e Uganda n'ayiiya bw'akomawo e Uganda n'ayiiya ensi ndala nnyingi nnyo nga Qatar, Saudi Arabia especially ku bannyinaffe waliyo Bahrain waliyo ensinga zi Kuwait osobola planinga n'ogenda mu nsi endala tewali nsonga lwaki ogenda neweebaka wabweru tolina kyakulya okitegeera tolina woosula tolina kyakwebikka ate tokola empewo sulaawo wabweru n'obulwadde kati UAE government webanga etaddewo initiative eyo nti abantu baddeyo oba tubazzeeyo ku bwereere komawo ewaka notandika obulamu obuto eyo si yenkomerero y'ensi komawo ewaka obeere ng'okola ng'okola oba ng'okola ekiddako waliwo bannayuganda essaawa zino bali mu kukomawo kati waliwo planning essaawa zino ayagala genda ate yadde bali mu kudda ayagala kugenda gwomuwa magezi ki nga tanaba kusimbula kusitula wano Uganda gy'alaga amanye kyekiriyo jjojjo ogenda kusanga ki mpozi ekyo sisobola kumalamu muntu maanyi butagenda bweru kuba buli muntu alina omukisa gwe kitegeera bannayuganda bagendedde Dubai ndowooza myaka nga 35 emabega abaasooka okugendayo ekitegeera naye kati nze munnayuganda yasooka okukola travel company mu Dubai mind abalala ne baddako ne bateeta branch zaabwe oba kitegedde lwansonga nti kyengezako kugamba nti buli muntu alina omukisa gwe ate buli muntu alina engeri gya planingamu obulamu okitegeera oli ayinza okujja kati nyinza okuba oba nga nze wange nina abantu bensuza ku bwereere era nga mbaliisa ku bwereere ng'aliyo n'abantu abalina abantu bwe bati agenda kugenda e Dubai tagenda sasula rent tagenda sasula kyakulya tagenda kukola ki oba okitegeera nga waliwo abagenda obbawa okubayambako mu mbeera eyo n'okugamba nti kati bw'ojje Kampala oba linnya booda ogende wano bw'otuuka wano linnya emmotoka so nga gye bali abagenda obbakwata ku kiri mukono nga ne visa weggwako nga sookola ki ogiriniyowinga okitegeera so omuntu abanga ayagala kugenda Dubai oba mu nsi yonna nze simumalaamu maanyi kuba nze nange okubeera ebweru nfunyeemu okusinga nga ndi wano agezesa emikisa bwe kigaana ng'olaba tolina woosula tolina kyakulya ng'okigezezzaako komawe waka oli maama yono otandike buto emyaka gye wamala mu Dubai wayingira ku mulimu gwa security wagumalako bbanga ki era kyakutwalira bbanga ki okukyusa obulamu okutuuka okulaka ne weetengerera n'ogamba ati nange nsobola okukola ekintu bwe kiti oyagala kumbalirira ssebo omuntu tuli katutwogera ku Ken ng'omuntu n'omwana ali akimanye nti
nyinza okuba nga ngendedde ku mulimu ogwo sijja suubira nti ngenda gumalamu lunaku lumu weeks 2 mwezi gumu nkyuse obulamu. Kati nakola omulimu gwa security emyaka 4, that is kuva 2015 paka 2019. Bwe nkigamba omuntu asobola okukiwakana, naye waliwo ebintu ebitambuza obulamu oba ebintu ebitambuza obulamu oba abantu byebatabogoberera. Buli woba nga olina omulimu gw'oliko, kati olina omulimu gw'okola nga ggwe, bw'oba olina omulimu gw'okola nga ggwe wagezaako kumultiply nga income yo, nti oba okola ku BBS refine ya Ssaabasajja n'ogamba kankolewo channel yange, omultiply nga income. Kati abantu abasinga tebalina kintu ekyo, era nze abantu be nagenda nabo 2015 bakyali mu kampani eyo, era buli omu yeebuuza nti wakikola otya. Nabo watandika nabo bo bakyalimu, enamba esinga ekyalimu. Sigamba nti like nti oba ngamba nti tebalina plan kyoba kino. Mu bulamu bw'ensi oba olina okufuba okulaba nga omultiplyinga income yo, ogambe nti bwe mmaliriza kino ate ngenda kuzzaako kino, oba kitegeera. So nze ngamba omuntu nti nagenda e Dubai nenkola omulimu gwa security emyaka 4, oli asobola okukiwakana, okitegeera. Ate nno sayina mu Dubai nali aleeni eyo wala mu kyalo. Wali mwana agala agenda aleeni eyo mu sino aleeni mu town, okuva aleeni weeyongerayo nga kilomita nga 160. Kati ng'okuvayo okujja e Dubai weetaaga ennaku nga 2 oba 3 kujja e Dubai, kubanga olina ofuna off n'ojja, oba kangeze lwakuna n'ojja n'osula mu Dubai ennaku nga 2. But kale nze strategy gye neeteekamu nti nayagalanga nnyo okumultiplyinga income, ate n'ekirala nti namanya nti Dubai kye kibuga nga Nabbi Muhammad we yagamba nti emikisa 9 girudawo mu kibuga. Ne ngamba buli wiiki nogenda ke Dubai ndabe kye kitambula. Era nze Dubai ndowooza Dubai simuwezamu na myaka 3. Oyinza n'okugamba omuntu era n'awakana. Mu Dubai mwennyini Dubai siwezamu myaka 3 ngambira mu permanent. Banna nga si byangu bw'ongamba nti mu Dubai tomweza myaka 3 nga tulina multimind, soke tugende mu maaso jatuuka waawo. Kati mu mbeera eyo olina ebintu by'olina, bw'olaba nti kino ngenda kukikola oba kimpiseewo tokinyooma, okitegeera. Bw'ogamba nti waliwo abaana bangi abatunda amatooke, abaana bangi ababeera nga bagenda ebintu ebijja ku airport, osobola otandika mpola mpola n'omala n'okola ki, n'olinnya eddaala. Osobola okuba nga kati nze nakolanga omulimu gwa security naye nga ngenda ne kusaayo n'enkima amatooke ne ngatwalira abantu mu aleeni, abantu ababa bazze ne nga baguza emmere y'e Uganda, oba kitegeera. So mu mbeera eyo nti singa weteekamu olunkulu n'ogamba nze nina omulimu gwange bampa ssente bwezi tisiina kakalukana, weesanga tolina kyogenda kulinnya oba tolina step gy'ogenda kukola ki, gy'ogenda kuddako. Ekirala obugumiikiriza. Obugumiikiriza kintu kikulu nnyo 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 mu bulamu bw'ensi. Obugumiikiriza kikulu. Oyinza okubeera awo nga oyina omuntu ng'olina kugamba omuntu alina ekintu kyakufunako oba ng'olina ekintu ky'omufunako naye ng'alina embeera gy'akunyigiriza oba mukama wo oba ki, bati olina omugumiikiriza. Nze kwesisa bannayuganda bangi mu kampani yange naye obuzibu balina bwa bugumiikiriza. Oli ajja w'oli n'ayagala ate afuuke gwe ky'oli amangu ago ng'ovudde n'eyo kampani eyiwo abasinga. So ate nga ennamba esinga benzize nkozesa ennamba ensinga ku myaka, okusingako ku emyaka obukulu, kwegamba omuntu abeera neyo embeera n'agamba ye lwaki gundi akola kino, kitegeera ate wanga musinga kitegeera. So mu mbeera eyo omuntu olina obba nga olina obugumiikiriza n'ogamba kangumiikirize, okitegeera. Nyinza n'okugamba ekintu kya nti mu Dubai awo
mulimu company za katondebwawo okuva bwennajja ezo ziri company nga 4 oba 5 ne ku company ezo zonna ndowooza eya Ashiri ye talina mukozi wange endala zirina omukozi yali abaddeko ewange zonna za tours and travel oba kirala kyengeza okugamba so mu mbeera eyo sigamba nti obeera n'omuntu ng'oyagala omunyigiriza aleme kukola kintu kiddako okitegeera but obugumiikiriza mu nsi kintu kikulu okitegeera aye n'ekirala bw'oba ogambye nti ngenda atandikewo ekyange tekiba kibi okitegeera but obugumiikiriza eri ffe bannayuganda ebiseera ebisinga butono pozi ensonga endala gyenyinza ekyobugumiikiriza nkyogeddeko ensonga endala bannayuganda gye balina kigona bugumiikiriza okwagala ssente amangu oli ajja kujja omuletedde oba afuna miliyoni oba emu n'ekitundu ate nga yagala funayo miliyoni mmeka oba 3 oba 2 okitegeera so tuba tulina okubeera mu mbeera ekolaki egumiikiriza omuntu yenna ava wano nga yagala kugenda Dubai kutandika togenda va wano kubera abantu bangi boyagama njagala kuva eyo Dubai njagala kuva Uganda ngene netandika Dubai company nga gwe wakola kinga wagitandika boyinza otandika ate n'ogwa oyinza otandika n'ogenda maaso but oyina osooka n'omanya embeera etambula etya era embeera eryeta mu kifo ekyo bwe tujja kati tujja ku side ya multimine tours and travel mu kutambuza bannayuganda okutambuza abantu mu nsi yonna okulambula abangi bayise mu kampani okujja ne bategeera Dubai kyeki ne balambula omuntu yeebuuza nti ku myaka gye wamala ng'olimbwa security Dubai wali omutegedde otuuka okukola mu bizinensi eyo oba otegeddemu omanyi nti kati wano wembaliza wano kino kitambula so far business etambula etya ya tours and travel mu Dubai business essaawa zino sijja kugamba nti eri waggulu sijja kugamba nti eri wansi wabula eri average okusinga bwe yali mu covid okusinga bwe yali kangeze mu myezi 6 emabega olw'embeera y'amafuta olw'embeera ya covid ne summer ebiseera ebisinga etukosaamu so abantu batambula nnyo mu winter abaagala okyakala batambula nnyo mu winter ne mu summer babeera batate baba batono so business eri average bweyinza okugamba but of course obanga eri average kitegeeza nti tugenda kusigala awo tulina okwongera marketinga n'okwongera okutemya empenda okulaba nga company tuzibeezaawo nga ne bakasitoma tufuna bangi tours and travel companies mu Dubai ziweramuko eziwerera ddala nno olowooza gw'okikoze otya okupenetratinga n'oyita mu katale ka Dubai nolaba nti bannayuganda tisi bategeera multimind okwaka nti gye bayambisa okujja ne balambula Dubai okikoze otya okuyita mu market eyo okuba obulango okubeera omwesimbu n'okufaayo eri bakasitoma kubanga newe njogera kati essimu yange Dubai kweri of course oba oli akuba abamu bamanyi nti ndi Dubai era omuntu agamba mugaye ku office wendi not nti wamba nnimba naye oba olina okuteekawo embeera nti ocommunicatinga ne baki ne bakasitoma abo customer care naye yeetaagisa mu mulimu multimind agyetaaze nga ayagala kujja kuba mu November October ndowooza tewawa musana mungi ebugumu teri balingi essaawa zino ayagala kujja abeetaaze akola atya era atuukira ku ani essimu ani agikwata ng'akubye n'agamba nti njagala kwogerako ne Ken gwe nalabye abafuna atya website gye tuli watulina we tusangibwe walala ku internet kwetuli website kwetuli www.multimindtours.com Facebook kwetuli ku Instagram kwetuli ku YouTube kwetuli ne ku mikutu gyonna kwetuli ne ku Twitter konna kwetuli because office tulina offices e Kampala tuli ku Plaza level 3 room T30 then e Dubai tuli ku Alboj Street China Optical Center room SH12 otuuka awo ku Banias metro station oba otuuse oba ku Sabuka bus station
oba otuuse oba ne ku knife soup zonna zi landmark era yeba mu Deiro kasogera Deiro abakiba managana bategedde nyaawo babikya babeera basobola okutuukawo ku ofiisi. Enamba y'essimu omuntu atwetaaga +971 509 681626. Wow, nkutegeeza nti muganda wange bulijjo mbadde muwulira njogera Multimind ne Kati Promotion okutwalira Bobi Wine mu Dubai era omukulu yono wa Multimind tugenda kwogerako ku nsonga za omukulu agenda kujja mu Dubai kukuba abantu omuziki enteekateeka ziri zitya yono omukulu agenda era essaawa yonna bwe mudandika okuba bagiyita batya ng'essimu evuga ng'etaliiko ng'omanya nti mu ggwanga siriimu nagenze dda ne Multimind ne baŋŋamba ate munaye mukulu alina keya nnungi lwakuba tujja byogera akasente ako mba njagala onjokye nnyo ensi etegeere nti onjokyezza naye ng'ekirungi kiri nti ŋŋanze guno omukutu gukatta abantu bangi era okwetoolola ensi yonna ng'oggyeko wano Uganda. Waliwo omukyala yava Netherlands muna Uganda n'aŋŋamba ekyamazima mbadde mu Netherlands niye mpulira neegomba okugendako Dubai yatulaba nga tuli mu Dubai omwo tukyankalanye nagamba njagala gendako mu Dubai eyo omwaka era gwe guno omwaka ndowooza nja kuba njogerako naye tulabike ntujja mu Dubai awo nze abaana bange abankoowa mu Dubai mbonnaku niwetalatala nkyajja era nzija. Bobi Wine ngenaku z'omwezi 8 October tuli mu Dubai omukulu wa Multimind waali agenda kuba tulambukamu enteeka ziri zitya ne Kati Promoter naye yatuuse mubanga mu ggwanga mwali tujja kuba twogerako naye atubuulire kiri kitya ekinaabeera mu Dubai yeshe esoose okubeera outdoor mu kisaawe mbwaguuga si bwe kiri tugamba tulangazeemuko omukulu enteekateeka ziri zitya Bobi Wine ajja mu Dubai. Enteekateeka zonna zaawedde tulinze mmwe tickets bazijjawa ku ofiisi za Multimind mu Dubai wokka we ziri kati wozisanga era waliwo n'abalala tugenda okukwatagana nabo aba NUP team no stress tujja bba tubabuulira aba Abu Dhabi aba Ajimani aba Dubai buli leader ali mu NUP team no stress bagenda bane ticket sezo nabo bajja banazo. Wangambako ku ka package akabana Uganda wabagala okujja okola Bobi Wine entambo ba soko ntangaze mukwali ngame toina ka package ko ina wao oba omuntu agala okujja okola Bobi Wine oba agala okutambulako oba okujja mu Dubai okukolwa ajenga ze kola ba show waliwo enteekateeka yonna enteekateeka weeri tulinawo package nga ojja sasula obeerako ne ticket ekuyingiza ekivulu ya VIP ticket y'ennyonyi kubeerako accommodation kubeerako ne activities endala ng'oggyeko ekivulu kasita oba ng'ova Uganda oba ng'ova mu nsi endala yonna enteekateeka weeri abagenda okuva ebweru wa Dubai okujja mu kivulu enteekateeka weeri kati omuntu akola atya omuntu kyalina okukola alina okuba ku namba y'essimu gye mbawadde oba n'asindikako message bw'asindikako message tuba tumuwa details n'abeera nga asobola okufuna package eyo yesewo akanamba kabaddiremu ako +971 509 681626. Multimind omuntu wawulira ekigambo Multimind kigazi nnyo. Multimind ng'oggyeko tours and travel tulinayo ebintu ebirala mu maaso awo ebijja ng'oggyeko tours and travel. Ng'oggyeko tours and travel tukola events management tulina ne company etwala ebyamaguzi e Dubai. Shipping waliwo shipping wa mirundi ebiri tujja agriculture products on tuzitwala e Dubai matooke byonna tubitwala byonna tubitwala naye nga bya kago tulina ne store watubiteeka ebintu ebyo. Keni kati Dubai ndowooza singa abadde wasooka okwesimbayo ku bwa MP bwandigambe constituency y'eddeira wonna awo bagikukwasa embitiibwa
lwaki sikojja bakikukwase obibatuusizza wali obatwalo basitule bajje Uganda ate batuuke n'eri tojja bali e Uganda bali mmere nga balinga bali e Uganda yesebo tugirina kozi n'okugira kagawo okuva e Dubai okumuleeta e Uganda ekyo nakyo tukikola kikolebwa multimind yeah. kuba musajja muyiiya mutabani ssebo abantu bamanyi kuyiiya awo mu Dubai awo bo nga beera awo nga balina bungi bubeesera naye kuyiiya si kwangu ge mazima era si kwangu ebintu si byangu obulamu tebusobola beera straight eva kubeera challenge zikola ki zibaawo era omuzungu agamba the more money the more problems so ebintu oba olina okukola ki okuyiiya okulaba nga obulamu bukola ki obulamu nga bubeerawo nina muwala wange oyo ali ku kamera oyo yaŋŋamba buli wengenda mbu yakwatanye ebye Uganda bwe ntuuka okugenda e Dubai mbu nze mugamba nti nja kulaba nga nkomyewo passport wagifunye kati byonna multimind bigenda kuggwa era kati genda osiibulabibwako bagambe nti mu October toliiwo atandika obasiibula oyagala kujja nawa kamera abasiibule abagambe nti ŋŋenzi era abasiibule ssebo abasiibule naye ngaalinga talina passport alina passport yafunye yagindaze eggulo oba yagyejeewa simanyi ajje tumutwaleko e Dubai awummulemu ndoza tokyalina kyomumanja nyabo nawummula atya agenda kuba ku kamera era tayinza wummula naye kasaba alinnyeko ku baati ekikwa kimuveeko alina okujja n'alaba Dubai awafaanana Dubai erina ebintu bingi ebirungi ate nga kikwewuunyisa nti ebintu ebyo babikoze emyaka 15 emabega kuvala emyaka nga 10 buli ekiri e Dubai kyolaba ekyomulembe bakikoze emyaka 15 emabega buli kimu kyolaba ndowooza owulidde Nakamaanya ensonga oziwulidde sagala nedda tuula wansi katebe ne passport tetunakumanya oba yiyo gye wampadde naye tugenda kutwalako e Dubai totya tosirike maama wo ssebo muwala wange era yaŋŋambye anko ajja ddi naye era ndowooza akulinde buliizi anninde mbu simanya tugenda mutwalira ice cream bakuwadde ice cream wange aliwa ice cream ngenda mukuwa ogende naye ssebo ngenda mukuwa ogende naye nsanyisa okukyazaako olunaku olwaleero nkyakweyongeza nno tolowooza ntukomye leero yadde gwe gusoose okutunula mu kamera tukyanyina ebingi ebyokunyumya awo tujja kuddamu tuleeteyo paati 2 paka ku paati 6 naye nga twongera obategeeza nti ng'ennaku z'omwezi 8 October His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine mu Dubai ekifo bakiyita batya Abu Hero Club Stadium era tewabaawo ababuzaabuza mbu tagenda kujja naye ŋŋambo nnyingi ti tagenda kujja bwe simanyi drop yeeriwa simanyi biki simanyi ki okujjako nga gwe toyagala kumulabako gwe aba agamba mbu tagenda kujja batandise okuwungeesa webali tagenda kujja tasobola kujja amaze ebbanga ddene tajja nga lwaki tajja agenda kujja gwe wa toyagala gweojja kulya nga bakunyumirwa gwe tojja bweba tagenda kujja gwe tojja omugezi tiketi kigule beera nayo nga gwokimanyi era twagala abantu bagule tiketi baleme zigulira ku mulyango alebali tiketi twagala osubwe so ya kisaawe si kwenyigiriza kisaawe nja kikuweerezaako ssebo okibalage n'abantu kirage n'abantu nga mangi keni si mangi bwongo ssebo omukulu oyo musitula ssebo n'owulira bali bagamba nti tasobola kujja eyo mpologoma y'amaanyi naawe ogimanyi ngimanyi ssebo ajja kujja mu Dubai awo tugenda kucyankalanya bucyankalanya abawakana ate nandibadde ennanga waliwo yansooka okulanga tewali era weebale ssebo tewali yansooka kulanga tewali yakusooka kulanga era tukwebaza nnyo okulaba nti omukolo oguli mu makkati
ate era sebo twakufudde gwagenda okuba munamawulire official wa kamera ndowooza otegedde passport talina naye gwokyayina nkadde igwe yange ya bbulu muganda wange ate bagenda nakumpa emyufu nga oyitawo buyisi myufu siwakana so Multimind bwe twetambudde ne Ken era bwe nzija mu Dubai tugenda kuddamu twongere okulambulula abantu ebisinga ku bino kuba bingi bye tulina okwogera. Dubai yo munene ate bye tulina okumanya bye bingi nga sinakutta akagambo koyinza okulekera omuvubuka atulaba essaawa zino ali mu kutetenkanya bulamu wa yeeyiya bugambo ki bwoyinza omuleka? Abavubuka tulina obba nga tuli bayiiya kuba tuli ba mulembe omutebi. Tulina okuba nga tuli bayiiya nnyo si mu mbeera okuyiiya okubba wabula okuyiiya okukola mu mbeera ekola ki ekyuka oba okukyusakyusa embeera kubanga nze Kampala wano era naliwoko e Kampala naye ngaera nga nkola ki nga njiiya bw'obadde okimanyi nze yasooka okukola emipiira gya keedi gyabeerangawo nnyo awo 2012 bwe gyatandika nzi yazitandika ssebo nalikawo mu jesikwawo nasambako ku mpiira gya keedi mu Germany bamuyita mu Germany atunda sports gundi Jesco Plaza. So tulina obba nga tuli bayiiya wabula si mu mbeera ebba bati mu mbeera ekola ki eyiiya ssente bw'obalaba nga Kampala aganye jjano tukufunire visa ojja oyiyizeeko e Dubai kadde mwako kamuddiremu bw'oba nga Kampala aganye jjano tukufunire visa ate bw'otugamba nti nakulabye ku gundi celebrity truck tugenda kuwa discount visa $5 discount 5 discount nga tugigyeko visa baya 85 ngina giguza 8 kasogamba nakalabye ku celebrity truck ako tebakerabira ako kabeere kakulu ssebo gwa kooti nga bulungi ekyo kibeere kikulu gwe visa bw'ogamba nti nakulabye ku celebrity truck $5 bagigyemu genda wewandiisa Multimind ogenda oyiye obulamu oba oyagala era tiketi kasogamba kasoyogera code ndi celebrity truck kyonna kyoyagala mu Multimind oba olina discount nekwasiza bwerere nti nze sibadde muyiiya gye muli bassebo ne bannyaba abakulu abatulaba essaawa zino olowooza nnyinza okuba nga nsukkawo wano naye nga nkutegeeza nti Helen ku kamera passport alina nkadde tezikyakola zagwako mu gwakuna mwaka guno ogenda kunnuma nnyo ng'okulaba nzeemu negamba mperekeraako male bakuddiza mu mmotoka etutwala ku kisaawe naye kutegeeza nti lunakola letukoledde wano mu maka gaffe aga Fab Studios wano e Makindye wano kumpi ne Makindye Country Club ng'agenda Makindye ku kooti wetusinzidde olunaku lwale ku Fab Amataala studio zino entebe weeziri waliwo studio y'ebifaananyi waliwo studio ya videography gwe mwenna omwana ali eyogala kukola internship byonna twabireese kati byonna twabikoze era kasoowulira nti Rock FM ng'omanya ensonga zonna ziba ziggwalumu byonna wano Fab studio Makindye agamba atya omukyala Olivia kansubenti naawe oli bulungi omukulu Fred erinnya Kivumbi bangambye mu Luswayiri litegeeza kulonda Kasimu Kasozi keke ndoza kusome wali weewaana ssebo nti gwe Kasimu Kasozi ku ssomero obwala bwonna nga bukutya nakuzule Kasimu ali wano bana abasomako ne Kasimu ali wano ku Fab Studio Makindye bamwetaaze ku kamera eno main camera wide shot ntambudde ne mwana muwala Helen Menta akola ku BTM TV sawa nyeze ekiro abakumpewo ng'akweza program bagita access ey'olugambo awo ku saawa nnya ez'ekiro naye ku kamera yabeera ku kamera yange official videographer wange then official photographer bamuyise Fab Studios oba muyite Fred Kivumbi kulonda in Kenya hey bana ene shenyumira Uncle Ken mutabani ye wakikwita Uncle oli mutabani sebo se kimanyi nti yadde obukulu buva wa Katonda sikati nze ndi kitaawo
kumpite ndi kojja kishegedde baganye nti ndi kojjaawo divoshi matovu kojja wange Naye wetu etambuno nako lwaleero mbere bulungi nsibuliremu eriwa kamera tulina nyingi wano mweno eno eri wano akansibulemu eno mbere bulungi mweraba